Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala baleetedde eddagala lino lya kufunza okufunza oba okwekolako service wansi naye nga service eyo ya kufunza okwefunza osobola okitegeera bulungi nnyo gwe omwana omuwala gwe wenna omukyala ky'olina okumanya oteekeddwa okwekolako service wansi awo service yenna okitegeera service eyo namubategeeza nembategeeza service biki byolina okwekolako wansi awo kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire service y'okwefunza weefunza otya biki byolina okukozesa okusobola okwefunza olunaku olwaleero mbaleetedde ebikolo by'eddagala birungi nnyo bigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo oddewo oterere bulungi nnyo ebikolo ebyo nga woobiraba singa nabo bikozesezza bulungi nga bwe ngenda okunnyonnyola ogenda kuddawo ogenda kufunda bulungi nnyo ebikolo bye tutandike n'ebikolo oyo tutandise ne sere oyo sere ayitibwa sere omulaba bulungi nnyo sere oyo mulungi nnyo naddala eddagala ng'ogenda kufumba ddagala mulungi nnyo omuteekemu sere kati ako kayitibwa kajjampuni simanyi ndowooza mumutegeera bulungi nnyo namubalaga gyali eyo wansi oyo gwe bayita kajjampuni naye mulungi nnyo ku nsonga eyo ng'obadde ofumba ddagala lyakwefunza kirungi nnyo gattemu ne kajjampuni kati obwo buyitibwa muko weewumbeko naye mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza oyo ayitibwa muko weewumbeko nga w'omulaba mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okwefunza okitegeera naye tosaanye kumusubwa ng'obadde ofumba ddagala lyakwefunza kati ako akadde ako kayitibwa kamukasa ako wansi kalungi nnyo nako okafumbiramu eri eddagala ly'ogenda okufumba ery'okwefunza kirungi nnyo ne kamukasa okateekemu kagenda kuba kakola ekintu bulungi nnyo ku nsonga ey'okwefunza kati ekintu ekirala ekyo ky'olaba ekyo kiyitibwa ekibwankulata nakyo kirungi nnyo ku nsonga ey'okwefunza ekibwankulata ekyo kirungi nnyo nakyo kifumbire mu ddagala eryo ery'okwefunza ate ekyo kirungi nnyo osobola n'okikozesa kyokka kikola bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okwefunza ekyo kiyitibwa ekibwankulata njagala nakyo kati nga bwe biri byonna nga bwe tulabye sere ne tulaba kajjampuni ne tulaba muko weewumbeko ne tulaba kamukasa wamu n'ekibwankulata njagala obigatte wamu obiteeke mu seffuliya obitokose bijje bulungi nnyo obimala okujja njagala amazzi ago goba ofuna akasengejja ofune akabaketi oba ebbaafu amazzi ago gasengejje ng'ogateeka mu baketi oba mu kantu konna ogenda ogatawaaze naye oba weetawaaza tawaaza ng'amazzi ago gayingiza munda kigenda kukuyamba okwefunza bulungi nnyo ogenda kwekolako service bulungi nnyo amazzi ago gatawaaze ng'ogayingiza munda olunaku singa obeera ng'obadde tokola ng'osiiba waka osobola okuganaaba emirundi 3 olunaku onaaba ku makya mu ttuntu n'ekawungeezi kigenda kukuyamba bulungi nnyo okwefunza bw'oba okola naaba ku makya n'ekawungeezi gagenda kuba gakuyamba bulungi nnyo gagenda kukuyamba okwefunza wamu n'okufuna ebbugumo eryo eddungi ly'osaanye okuba buli mukyala yenna asaanye abeere n'ebbugumo ettuufu erigenda omuyamba omwami we okusobola okumunyumirwa kwegamba omwami okusobola okunyumirwa ekyo kyaba ali mu kukola naddala mu nsonga ezo nga bwe muzitegeera eddagala eryo ly'olaba ddungi nnyo lifumbe bulungi lijje bulungi nnyo bigatte wamu obifumbe bulungi bijje bimala okujja birinde biwole bwe biwola sengejja amazzi ago ogateeke mu bbaafu oba mu kabaketi tandika ogatawaaza nkugambye gatawaaze ng'ogayingiza munda kigenda kuba kirungi nnyo olunaku osobola okukikola emirundi 3 oba emirundi 2 kisinzira budde bw'olina gatawaaze ng'ogayingiza munda kigenda kuyamba okwefunza bulungi nnyo n'ekirala okufuna ebbugumu wansi bulungi nnyo tulabye kajjampuni
ne tulaba mukoweewumbeko, ne tulaba sere oyo. Sere nakugamba buli woba ofumba eddagala sere tasaanye ku bulamu. Kati sere oyo akuyambako obanga obadde olina otubwa wansi, otubwa oba amabwa ng'ogayina wansi eyo, sere oyo abajja gajjanjaba bulungi nnyo amabwa ago gawone bulungi nnyo. Sere mulungi nnyo. Oba ofumba ddagala lyakunywa oba lyakunaaba oba kukolaki, teekamu ku sere. Sere mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ago. N'oba olina munda amabwa abajja kuyambako okuganyiga, oba wansi olinayo otubwabwabwa wansi eyo, sere oyo abeera ajja kuyamba otubwa otwo okutujjanjaba tube nga tukala. Kati n'olwekyo buli lw'ofumba eddagala fuba okulaba nga sere oyo omusaamu nga mukimanyi nti mulungi nnyo mu kujjanjaba amabwa ne gakala bulungi nnyo. Kati n'olwekyo ne muli n'eddagala ly'olabye ery'enkulaze ery'okufunza, kyenkusaba nga w'obirabye wobeera obifuna obifumbe otandike okutakolaki okutawaaza wansi. Kyembasaba mmwe mwenna temuddamu kusonseka ddagala wansi. Ebyo mulikola ebyo ne mukola kabboolo ne mutandika odisonseka wansi, si kirungi n'omulundi n'ogumu. Bimanyi okulemerayo, kuyinza okubaako obuwuka n'ofuna obuzibu wansi eyo oba ne likalabula, n'otandika okufuna otubwabwabwa wansi eyo, n'ofunayo engeri y'otubwa. Kati n'olwekyo kyembasaba bino ebyokusonsekayo munda eddagala mbasaba mugezeko okulaba nga mubisitoopinga. Bwe kityo bwe kiri, fumba eddagala eryo bulungi. Singa linaaba linoze bulungi nnyo, amazzi ago n'ogatawaaza ojja kufunda bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira. Buli w'otawaaza amazzi ago ne gasigalayo wansi, gaba gayambako ennyama ogisika n'ekomawo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, ogwo omulembe gw'okusonseka wansi eddagala munda eyo bannange si kirungi. Naye kati wano olaba nkuwadde, nkulaze ebikolo by'eddagala ebiwerako. Mulimu ekigenda okuyamba okufuna ebbugumu wansi, mulimu ekigenda okuyamba okujjanjaba otubwabwabwa otuli wansi, n'erigenda okuyamba okufunza. Nga mukimanyi nti n'ekyennyini ekibwankulata ekyo, ekibwankulata kirungi nnyo mu kujjanjaba amabwa. Ekitegeeza bw'otawaaza amazzi ago bulungi nnyo, kigenda kuyamba okufunda ate n'okujjanjaba otubwa tonna tonaaba olinayo. Kitegedde bulungi nnyo ndowooza. Kati n'olwekyo gwe wenna ayagala okufunza, nsaba okufumba eddagala eryo olikozese, ligenda kuyamba, ogenda kufunda bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Gwe wenna tategedde ng'oyagala okwongera okunnyonnyola, WhatsApp namba kweri eri 0778734 eyo WhatsApp namba yange. Osobola okujja ku WhatsApp n'ennyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo ku ddagala eryo ly'enkulaze. Mwebale nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.